ensonga za kununula ggwanga Uganda, bannayuganda balina ensonga ezibaluma, balina obulumi bwabwe ku mutima, batuuse n'okukaayira ababaka b'ekibiina kyabwe kye basinga ennyo okwagala ekiganzi, National Unity Platform, nga beebuuza nti ababaka bano paalamenti batulamu butuuzi kunyumirwa oba ebigenda mu maaso tebabiraba. Ensonga eziruma bannayuganda bo tezibakwatako, lwaki tebafuddeeyo okulwanirira muntu wa wansi ne batuuka okugamba nti kabatandikireko ku baabwe, kubanga bwe batakwata ku baabwe bano bwe balwanyisa aba gavumenti bajja kulowooza nti kirabika beekubiira, kirabika aba gavumenti babawala na buwalanyi, kwe kusalawo nti kabatandikire ku baabwe n'oluvannyuma basooke bambalire abali mu gavumenti abawamba obuyinza. Babayisizaamu eggaali nga bagamba nti abantu bano tebakoze kimala, tebafuddeeyo kubanja bannaffe abaabuzibwawo, tebafuddeeyo kulwanirira buwanguzi bwa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bo bali mu paalamenti olw'ebiruubirirwa byabwe nti kasita tufunayo akasente. N'olw'ensonga eyo twagala okumanya ensonga zino ddala gavumenti eyinza okuggibwako nga mwe abali ku opposition abagirwanyisa nga mussa kimu nayo. Gavumenti yeetaaga okukwatisa ekisawo ekityo ne tulowooza nti enaasobola okuva mu buyinza. Byonna byonna tujja kubeera nga tubiyitamu olunaku olwaleero tubiwulirize, katuwulire ensonga zino bwe bazoogeddeko. Inbox me nkuwe ennamba ya Sama Uganda oba noonya map media omugambe mpe ennamba ya Sama Uganda oba omuntu yenna ow'omu struggle kuba oyinza okuginsaba n'otanfuna olunaku lulamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Seeka Kakayire, omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisusunku kya Kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisusunku kya Kinyonyi, Kinyonyi kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya, visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko, tofumbirwa, jangu ewange wa Seeka Kakayire kusumuleko ebizibu nebadde bikutawaanya. Nsangwa ku nnamba eno 075 54 66 2. Inbox ni mukuwe. Tulabye nnyo bye tugenda okubanga twogerako olunaku lw'olwaleero. Waliwo ebintu bingi nnyo ebibatyemudde omutima okusinziira mu kabokisi kange bwe kali. Era leero ngenda byogerako ebimu ku byo. Mulimu simanyi ekibiina, simanyi Kibalama, simanyi Lubowa, simanyi Empuuga, ebintu bye mbadde mmanyi nti walayi mubimanyi tebikyabatyengula mutima. Naye abantu kumwe bangi tebakyalya, simanyi mbu Kibalama atuwefuulidde, simanyi Empuuga agenda kukola ekibiina kya Mpuuga nakibabuulira, twakibabuulira. Mumpeereza akavidiyo ka Diini ng'agamba yabyogedde nga breaking news. Mulindeeko nga lumu mugenda kulaba ekintu. Bw'oba ozaalibwa Masaka, genda mu vidiyo gye nakulanga ennaku z'omwezi 25 oba Ssaabagamba nti ennaku z'omwezi nga lumu bateekateeka ekintu bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Mbuno waliyo omwenge n'ogumu guli mu bimotoka. His Excellency bukyanga ajja mu byobufuzi buli lwe yatubuulira ekibiina teyatufumbira yadde kamere, teyatuwa yadde ecupa y'amazzi, naye twali bwe tuti. Teyatuwa yadde, teyagaba yadde ecupa y'amazzi. Olw'okuba owulira Mpuuga bw'abavuma mbuno mbu mugende munywa omwenge, kwegamba amagezi gammwe gakola mu mwenge, gakoma mu mwenge. Kale ebyo bye nzize okwogerako olwaleero, nzize kubagamba ebyo Mpuuga byonna byakola ye yali alina obbikola. Mpuuga byonna byakola ye yali alina obbikola. Era ebyo byonna bye bakola be baali balina obbikola kuba sinze nali nina obbikola. Wulira, Peetero si ye yali alina okulyamu Yesu olukwe. Yuda ye yali alina okulyamu Yesu olukwe. Mpuuga ekyo ye yali alina okukikola era Katonda yamutuleetamu ng'ekyo kyennyini ky'alina okukola. Mpuuga ali mu destination ye ne His Excellency Nuupu eri mu destination yaayo. Byonna biri mu Bayibuli olwaliro bye tugenda okusomako. Mpuuga ne banne bali mu kwetuga. Eyo ye vidiyo y'olwaleero.
mpuuga ne banne ekyo kye bakola bali mu kwetuga kuba byonna byali process by process okumulyamu okujja okumwegattako okukola naye n'abeera darling n'amutunda ne bamuwa omusimbi n'aswala n'agenda ne yeetuga nga bwe byali ku Yuda bwe biri ku mpuuga. Vidiyo eyo gye nkuleetedde leero. Kati mpuuga akola kikye, wulira, mpuuga akola kikye nga bw'alina okukikola, naawe kola ekikyo nga bw'olina okukikola. Mu struggle ekyo mpuuga kye yali alina okukola, kubanga era tetulina bwe tulina kutuuka mu destination nga mpuuga tatulidde emulukwe. Yesu yali talina bw'ayinza kuwangula nga mpuuga tamulidde emulukwe. Mmwe bye mwita kati nno leka mbabuulire, Yesu yatuuka awantu Yesu yali mu nnimiro ya Getesemaani n'agamba bw'ati, bannange munsabire bane munkwateko. N'agamba abayigirizwa, bannange munsabire, bannange musabe, musituke musabe waliwo ekijja. Yesu ng'ayagala kumusabira ng'awulira obulumi nga naye eddiiru ya Yuda yagikola omu, teyayagala, tewali yamusabira, tewali yamuyambako, tewali yali akikola kuba kyali mu busobozi bwe nga Yuda asobola okukikola nga tayambiddwako muntu. Nyinza n'okuleka ebirala byonna ne tutandikirawo mu Bayibuli. Kati share the video tutandikire mu Bayibuli tusembere mu security alerts. Mpuuga kyakola kyalina okukola ye paati gy'alina okuzannya mu struggle. Mu struggle y'okununula ensi, y'okutununula, Yuda yali alina okulyamu Yesu olukwe. Mwe mumanyi omulimu Yuda gwe yakola mmwe? Yuda taba kulyamu Yesu olukwe, n'olwaliro Yesu n'abeerawo. Kubanga Yuda ye yali alina okusparkinga ekintu ffe tununulwe. Mpuuga teyeetaaga na sala zammwe, byakola abisobola. Kubanga byamuwandiikwako, bagenda omuli ku lutinga mu 12 nga kyalina okukola. Kati mpuuga wulira, obwo obubaka bubadde bwammwe, obwa mpuuga bubuno. Mpuuga Yuda ssente teyaziryako. Yuda ssente teyazirya. Yuda bannange, Yuda akomaawo. Yuda yabeera repressed. Oluzungu lwero. Yuda bajjuza ekifo kye. Yuda bye yasuubira tebyagenda mu maaso, n'ekifo kye baakitwala, Matiya yakitwala. Kale awo nsimbye wakati tugende mu birala. Simanyi oba bannange munfunidde admin, kubanga senga temunfunira admin mujja kuba munkoze bubi, kubanga wano ndaba tannaba kujja ku layini. Senga ebyuma bino bivaako bentumye okunoonya admin, enkya mujja kujja wano n'abazadde mbabuulira. Now olwaleero tugenda kusoma mu Matayo 26. Matayo 26 tugenda musoma okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'e19. Matthew chapter 26 from verse 1 to verse 19. Fenna weetuli awo mweyo mu nnyiriri ezo,
ffenna tuli awo ne Yuda ali awo mu njiri y'olwaleero. Then n'ebirala ebinaatwekoonako tu genda mu kitabo kya Acts ebikolwa by'abatume essuula 1 okuva ku lunyiriro lw'13 okutuuka ku lunyiriro lw'26. Matayo 26 okuva ku lunyiriro olusooka okutuuka ku lw'19. Ebikolwa by'abatume essuula 1 okuva ku lw'13 okutuuka ku lw'26. Leero nze kukugamba bampuuga bali mu kwetuga, temubatwalirako na budde bwammwe. Bali mu kweyimbamu muguwa kwetuga. Ekibi kibalumiriza, ekibi kibakaabirira, ekibi kibanoonya. Kaakati nzize kubuulira ggwe togwa nabo. Togwa nabo. Omwoyo gwa Yuda gwe gumubonyaabonya, naye tugenda biraba. Bannange muntagingire bujingo. Noba luno lwa bujingo ndotunde butunzi musoke mulumpeemu ssente. Nakimbawo obugundi lwange wano. Anyway, enkalala za Nuupu abantu abeewandiisa ate waliwo n'abakyazinoonya. Waliwo abeewandiisiza, waliwo abakyazinoonya, naye mugende mwewandiise mu bungi obw'ekitalo, mugende mwewandiise. Abadiaspora simanyi nteekateeka zammwe bwe ziri. Kuba abadiaspora bambuuza ate ffe ab'e Qatar, ate ffe ab'e Dubai, ate ffe ab'e Saudi America. Bambi mmwe enteekateeka zammwe tetunabazuulira nga baziggyako akawuuwo. Bwe banaaba baziggyeko akawuuwo then tujja kuba tubategeeza. Naye nga okwekalakaasa mu diaspora kuli mujjiya, naye nga mukimanye n'aba NRM babawadde ssente okubamalamu amaanyi okulaba nga temwekalakaasa. Omusimbi guyiise mu diaspora baguwa yalinze. Era bw'owulira munno akugamba tetugendayo, ndaba kakati enkya tulinayo biki, kakati kankutwale ku date, ng'omanya yalidde ku ssente za Museveni. Ssente baziwa yalinze mu diaspora. Canada, ab'NRM mu Canada omusimbi gwatuuse. Ab'omu UK n'ab'omu US omusimbi gw'NRM gutuuse. Bw'olaba omukulembeze wammwe nga yeebuzaabuza nga tabeegasseeko, nga mumanya yoyo yalidde. USA Waltham mugenda beerayo nga 12 omwezi ogwokutaano 2024. Canada mugenda kubeerayo nga 17. Mugenda kubeera mu kibuga Ontario Premier Offices. Mugenda kubeera ku European Union. Mugenda kubeera ne ku Human Rights. Mubeereyo mu bungi, mudabulinga ennamba ze mwalina luli emirundi 17. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. UK mugenda beerayo ng'ennaku z'omwezi 17. Nammwe temubulayo, mubeereyo mu bungi ku Uganda House. Kazimba Mugalu agenda kujja Boston. Temugeza ne mumuwa akadde okubaako kyayogera. Kazimba Mugalu mumugobe, mumugamba anone ebbaluwa ku kavule emukkiriza okuweereza ebweru w'eggwanga. Yatugamba okujja okuweereza ku kavule tusoke tufune ebbaluwa mu gavumenti. Kati Kazimba Mugalu okubaako kyayogera e Boston aleete ebbaluwa ng'eva ku kavule. Bw'aba tagirina taatawaana okuyimirira okubaako kyabagamba, kuba mmwe temulina kye mumwetaaza. Abamwetaaga bali mu Makerere kavule, ab'emitima egimenyese, abali obubi. Bw'atabalaga bbaluwa gyajje ku kavule nga kuli ku stamp y'okavule, oba waakiringa eri signed by Eddie Mutwe, tageza nayi. Bannange ne munjokesa abantu b'e Boston nga mumanya nti njabba waabirayo.
Kazimba Mugalu agenda beerayo nga 17, 18 ne 19 temukkiriza Kazimba Mugalu okubaka ekintu kyayogera neki eyo nvuddeyo. Muleese wano Bujingo, mumanyi lwaki Bujingo yasirika n'abula? Mumanyi lwaki Bujingo yatwesonyiwa? Mwebale kuba Bujingo naye mumanyi ekiri wa Bujingo. Bannange mbabuulire Bujingo tewali muntu yenna eyatuwalampa oba anaatuwalampa oba eyatuwalampa n'afuna emirembe. Waliwo omukyalo omu ali awo yukke, nyiza n'okwogera erinnya gwe mukyala gwe, nze omanyi nze ndi muntu muzibu nnyo, olumu mbeera mu mudduzi nze ne mbyogera. Waliwo omukyala ali awo eyukke, oba mwogereko erinnya limu. Omukyala oyo yaloota ekirooto n'aŋŋamba pasita, ndoose ekirooto, yankubya n'aŋŋamba pasita, nfunye vision nga Pastor Bujingo era ekyo kintu nakyogerako wano nti ndose nga Pastor Bujingo ndabye Pastor Bujingo ng'ayingira mu ssabo nti nga makulu amukutte omukono amusika amutwala ne mugamba Pastor toyingirayo eryo ssabo. Mbu Bujingo n'amugamba ono makula yantwala, mugamba ndeke una ntwala. Nangaba Pastor tusabire Bujingo, nengamba sijja kusabira Bujingo, sijja sabira Bujingo kuba ye teyagwa bugwi naye ye yennyini yateekamu n'obusiru. Ntwala omukisa guno bagamba nti Bujingo yayawukana ne makula naye ne bakkaanya obutakireeta mu public nti bayawukana baleme kuswala both sides kubanga yalowooza okuddayo erubowa yalowooza okuddayo ewa Mama Teddy naye n'agamba ensi ejja kuseka. Mumanyi ekyabaawula Bujingo yali yeebase ng'awulira ekintu ekikaluba emitwe n'abuuza Piro bagitaddemu ejjinja. Bujingo yagenda okukebera nga Bujingo yeezizisa omutwe gw'embwa. Bannange ekiri ewa Bujingo nga Bujingo yeezizisa omutwe gw'embwa. Bujingo mumuwe vidiyo yange. Bujingo n'amubuuza mukazi gwe kiki kino lwaki akola ebintu ebyo. Bujingo yayawukana ne mukazi we naye nga tebalina kyakukola buli omu atya okuswala. Omukyalo oyo yalootanga ne nabagamba Senkubuge siyaasa n'oyo Dr. Tisimanyi biki be baatwala makula gye yalogera Bujingo. Era omukazi omuntu eyasawula eyawa omukazi oyo eddagala yali ava Tanzania, simanyi Tanzania Mwanza, nga ze mu Uganda kukola. Oyo mukazi n'amubuuza oyagala sente mmeka ove mu Uganda, era yamuwa sente kuva Uganda taddanga mu Uganda. N'amuwa obukadde bwali buyitirivu. Era olwo yakola ku muntu kasa yakola ku Susan Makula n'addayo ewaabwe. Makula yamugamba bwe ndiddamu okulaba wano ojja kundaba. Nga Makula kyayagala aloga omuntu nga tewaliiwo apiiru. Bujingo nga bwatuuka ekiro ng'awulira Piro ekaluba n'agamba agenda osukanga ensingi emuluma n'agamba nga Makula amuzizise omutwe gw'embwa. Oyo omukazi Yezeberi. Tetwabagamba ebintu ebyo bakanya era ebyo basalawo bwe babeera mu bantu bapulitendinge. Era Bujingo yaddayo bw'oba ogamba nti nkulimba tandika okugenda ku hoteri Kenilon eddiridde awawaawo opposite Lubiri SS eddiridde Soroti. Beerawo ekiro gobeerawo ng'alina byakola osirike ogenda kulaba Bujingo ekiro ng'ajja alinawo ruumu ye alinawo n'omuwala omulala gwali naye gwapepeya naye.
muddangamu ne mutumanyira naye bannange bayibuli egamba mukama yagamba Musa n'abalwanira nammwe munaasirika kyova olaba bugingo takyakyokoza ntalo takyatulumba takyanyega alinga eyafuwa ne bwe wabaawo ekintu tayogera baamuzizika omutwe gw'embwa bugingo bamulogera mu mbwa bw'omanye embwa bw'olootanga embwa nga zikuluma n'oloota embwa ng'ekugoba n'oloota embwa ng'ekulibbize yangu wogoba omuzimu gw'okwaka n'obwenzi oyo omukazi yatwala abaana abawala ewuwe simanyi ba galo power galo n'abatwala ewuwe bugingo kye yabakola omu ku omu n'abagobayo ewuwe yali takyayagalayo omuwala bonna yabagobawo mujjukira ebiseera bugingo lwe yajja n'agamba bannange kambabuulire bantu mmwe omukazi namba 1 mumuseemu ekitiibwa omukazi namba 1 bwe bulamu bwo kyokka nga yamugoba bambi nga yejjusa gendera ebigambo obugingo byayogera ku kituuti olumu aba ayogera mutima omukazi namba 1 oyo gwe mutima gwo akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi kanve ku bugingo kubanga olwo lubadde lugambo ate ekyo si kiboozeboozi ago mazima nze sibabuulyangako wano bintu nga nnimba omusajja wena bw'owulira piro tewaliyo nkula tewaliyo piro ekaluba piro erina okuba nga egonda ebeni ye musajja yekka atebaka ku piro ye bakakupire yalwala amambuluga kati ne basuka nga mugamba mami muno munnuma ngakiki ne banoonya ekimuluma nga mwana agamba muno munnuma kwa maama we ndowooza piro ndowooza ko bakakupiro kati bagenda okukizuula nti mambuluga naye nga yawulira maama wamugamba nti piro teyebaka ku piro yamugamba mami nze tompa piro piro yerwaza amandugunya ye musajja yekka atebaka ku piro ojja lwala amandugunya tokuba ku simu yange ng'olwadde amandugunya eyo nvuddeyo Museveni Katikkiro bannange muwulire muve mu bintu bya bugingo yebake ku mitwe gy'embwaye bya bugingo mubireke muleke baloge bugingo ate bugingo tugenda batukubulize mu ttaka mu biseera ng'otuvuddeko katife katukukube kubanga naawe watutandikanga nga tetukuliiko kati katukukube nga tolina kyotugamba Museveni Katikkiro Museveni yabadde ne Katikkiro nga mulimu n'aboogera ku bimeeza basajja mivuyo balwomusana bannamawulire radio presenters radio owners baproguramu simanyi bikoze bitya aba bakulembera zi radio muwulire bagenda kutandika okuweeyinga bakatikkiro ku maradio ne ku matv babalage omulimu mayiga gwakoze mu Buganda babalage waje yajja Buganda asimanyi yagisanga wa yagikolera biki ekiri emabega waakyo okubalaga emirimu mbukatikkiro gyakoledde Buganda kubanga Museveni yamugambye kino kyekiseera ekifo ekyo okiveeko era mayiga agenda kuva ku bwakatikkiro naye nga bamaze obbabuulira ennyo ebirungi byakoze okusinziira ku kibalo kyabwe mbu Kabaka
agenda okufa nga Mayiga si ye Katikkiro. Kale mu linnya lya Yesu tukisazamu. Kabaka waitu taraza kufa. Taraza kufa. Ekyo tukisazizaamu mu linnya lya Yesu. Naye muwulire. Gw'olaba nga batandise okusomesa n'okubuulira abantu bitooke ebyo bigenda kutandika nga bakulaga Mayiga byakoze. Mayiga bagenda muwa obwambasada mu nsi ezeewala. Bagenda oteeka era essaawa yonna temwewunya nga mulabye ekiwandiiko nti Kabaka akyusizza Katikkiro ataddewo ng'ong'ong'ong'ong'ong'o. Mbu kubanga senga Kabaka afanga Mayiga ye Katikkiro. Kati Katikkiro Mayiga bagenda sooka mmuggyawo. Mbu Kabaka afe nga Mayiga si Katikkiro. Muwulidde bulungi. Kati mutandike mulindeeko mulabe ebipulogulaamu ebyogera ku mirimu gya Mayiga gy'akoze mu Buganda nga mumanya. Dawudi yagamba Mukama n'amugamba nti munnange be nakola obulungi bankola bubi. Bwe nabasaba amazzi ne bampa omususa. Ne mbasaba emmere ne bampa obutwa. Naye njagala okugamba nti si be tebasobola kutta Dawudi. Dawudi yawummula ng'awangadde akkuse n'obulamu. Temulina buyinza ku bulamu bwa Kabaka mmwe bisajja mmwe. Wakati mugenda kulaba ebintu bino mu Buganda ne mu Uganda bigenda kubuutikira amawulire okutujja ku nsonga ya Kabaka. Mugenda wulira bino ebintu bagenda kutandika okuwamba abaana nga babatta mu bukambwe. Eno meeting yatudde wa Museveni okudaivatinga nti okujjako Mayiga n'amawulire n'okutudaivatinga okutuletera ebizibu ebinene. Bagenda tandika okuwamba abaana nga babatemula mu ntiisa. Abaana abato bagenda kwokya amasomero ng'abaana bazzeemu okusoma. Bagenda kwokya amasomero. Bagenda kutandika okutega bibbomu ebikadde ne bibbomu ebikolerere. Tebabalimba mbu waliwo omulala abikola. Gwe mubirala Museveni, Kayihura, Muhoozi, Byanyima, Asafu Nyakikulu, Kandiho be bali emabega waabyo. Kuraije bibbomu ebikadde. Mujjukira bwe nalanga bibbomu ebikadde ne bitandika. Mugenda kulaba bibbomu ebikadde ne bibbomu ebikolerere. Mugenda kulaba ekiwamba baana nga babatemula mu ntiisa. Bisobole okutwala amawulire tuve ku Ssaabasajja Kabaka. Ne Mayiga agenda kuvaako bamuwa obwambasada ave mu Uganda. Kubanga omulimu gwa Museveni bawulira nga bagukoze bulungi. Bawulira nga Mayiga agukoze bulungi kati agenda kumuggyawo mu Uganda. Amaziga n'okunyumirwa. Supiika amaziga gali mu Uganda amaziga gali awo mu nkambi y'abampuuga. Amaziga gali wa Supiika. Muwulire. Supiika yagambye mpuuga mwana gwe nakubeererawo naye kati ondese mwene embeera gwe tombeereddewo.
ogenda amugamba nga nkuberedde unamugamba tekimala yongera ombeererewo kuba ennaku enzita abanga banagabana naye gwosirise nga nakubeererawo senga sinze senga oliwa namugamba yongera ombeererewo mu maziga amayitirivu supiika akaaba supiika akoze ebiteteeyo ebyebbeeyi tebikyamutuuka talina gwayinza kubiguza toyinza muweereza ssente supiika ennaku emutta obulamu buggwawo tyubu ziweddewo talina wazijja tewali amuyamba ate njogera ebintu bino mulowooza nsaaga supiika nakulaguddeko okufaanana Hajati Nuru Mpungu omanyi Hajati Nuru Mpungu gwe bwafaanana afaanana ng'ekyambalo kya SFC supiika ogenda kufaanana ekyambalo kya SFC namugamba nyamba eggulo babadde mu ofiisi ya Mpuuga nga bayita ababaka omu ku omu nga supiika abeegayirira okumubeererawo supiika n'abagamba mujjukire nange mbabeereddewo nange mumbeererewo n'abamu ku babaka abo ba oppositioni babaka ba Nuupu sigenda boogera mannya nze kyenjagala kino kintu kimu ekibiina senga kirangirira nti tetufugibwa amongi tufulume palamenti be munaalaba basigaddeyo be baabaalya wulira yabeegayire n'abagamba bannange mumbeererewo nange nababeererawo n'abagamba bwe mutambeererawo sigenda nzekka mwongere okupulesinga omukazi oyo alina byagenda okuta tugenda kuddayo mu exhibition nga ye yabita era alagidde amangi alagidde omu ku bayambi be mu palamenti amukolere fayiro y'ebintu ebyo byonna bye yamutumye byonna buli kiwandiiko ekirimu agenda kukyokesa akifuneko kopi kubanga walaga agenda kwogera buli kintu kyonna kyamanyi mu gavumenti Kaabe Museveni agenda mwabya naye ate ne Museveni naye ali mu kubala amongi bannange ekiri mu gavumenti eyo omukazi yayise n'abagamba mujjukira bwe mbabeereddewo ku padyemu kyeki what is padyemu mbunno abadde ateesa nabo ng'oli amubulya munnange nnyina ekizibu kakati munnange nnyina akataka kange n'amuwa tripu ya wiiki n'amusayiningira wiikisi 2 oba 3 n'amutuma n'amugamba genda otukiikirire in the Republic of Bunnamwaya n'alinnya ennyonyi n'agenda for 1 week n'amuwa ssente za wiikisi 3 MP asobole okumala ekizibu kye byonna babyogera okutunkunkumula kati ababaka abo abatiisizza abagambye bwe mutambeererawo n'ennwana n'embawunsinga back buli anaabandiddemu olukwe ngenda kudiiringa naye bannayuganda mupuleesinge bannange mwongera ekintu ekyo naye ababaka ba Nuupu Honorable Ssennyonyi nkusaba otuyambe okume kando mu kizikiza tujja ne bw'onoofuluma nezzaake mwekka babiri ffe tetwagala naye naawe bw'otakikola tusobola oyinza tulowoozesa ekintu ekirala wulira waliwo nina ebintu bye mbadde nzija njogera okuva ebintu bino lwe byabaawo NUP muwulire kino ekintu Museveni agenda twala krediti yaffe Museveni agenda kutwala krediti ya Nuupu ne His Excellency Kyagulanyi agimutwaleko atya mwalabye ogubaluwa gwa Museveni gwe yawandiise mbunno yagambye ani Attorney General
namu advise simanyi nakola atya nagamba IGG amunonyerezeeko ebyobugagga ebweru Museveni yefuula agoberera amateeka agenda kujjawo Amongi mu kifo ekyo Museveni aberenga yalwanyisizza enguzi nga bulijjo ngamba ababaka ba opposition muleete motion esensalinga omukazi oyo bwe bagiremesa mwekandage mugambe tetudda mu parliament okujjako ng'avuddeko Museveni agenda basookayo gwe mutaweerwa tuyinza okutuuka ku Mande nga Museveni amugjeeko Katonda bw'aba yambala mutuuka ku Mande nga tannaba mujjako Honorable Ssenyonyi olinayo chance okutukolerayo ekintu muleete motion mu musensalingi mugidebeitingeko bwe babalemesa nga mwekandaga nga mufuluma ab'opposition mwenna abanaasigalamu sawa yakwawula ndiga mu mbuzi Bayibuli egamba nti Yesu agenda kwawula endiga zidde ku ddyo embuzi zidde ku kkono temufaayo mu bungi butya tetwagala kumanya gwogambe mwenna ababaka ba palamenti oba oli wa kibiina ki nga ddala okkiririza mu kulwanyisa enguzi n'obubbi n'obukenuzi nga oprotectinga ssente y'omuwi w'omusolo tufulume palamenti okutuuka nga supiika avuddeko abanaafuluma be bajja okuba abaffe gwe mugaana Museveni agenda basookayo Museveni yagambye kaliisoliiso kanyiindonyiindo mbwanoonyereze ku Amongi yakubidde gundi essimu n'amugamba gwe ojjukira endagaano gye twasayininga eyatontabala siri kutabaala muntabaale mwenna ngenda baleka ku ttaka weewawo Amongi yagambye Amongi agambye Betty Kamya mugeze muntakuletakule ngenda kugwa nammwe mwenna wulira Museveni oluvannyuma baatudde mu meeting ekyo kiwandiiko bwe yamaze okifulumya wulira biki bye baateeseza ebiri munda stepu zaabwe ziri bwe ziti Amongi bagenda mujjawo Museveni agenda mujjawo amuwummuzeeko ku bwa minisita naye amulekere security Amongi asobole okuba nga akyafuna ku kamwanyi akamubeezaawo amuteekeko ku bwa minisita nga bw'abala okumutta olw'okuba amutya okuvomitinga agenda mutta enzita ziri ezi kwe kuli emu accident oba butwa okweliminatinga obujulizi agenda sooka muwa bwa minisita naye Amongi yabadde anyumya n'empuga n'amubuuza n'ebwaki ebintu ffenna bitufuukidde lumu babadde balibeitinga ne bagamba nkugambye Zaake si kasajja kangu ate munaaye ate okyali ku Zaake naye omukazi kadaaga si mwangu entebe obadde tosobola gituulamu muwala wa Budagaali kyakukola bale mundeke enjira mbeera ku bwasikaale mundeke enjira mbeera wano eddogo liri bagambye mbunno kadaaga alina ekintu kigugula bwe kiti n'owulira nga palamenti eringa egenda okusengukawo mbu alina ekintu mu ofisi gugu mwe abantu ababadde nange wano ku AS+ mwewire Bible and Politics mujjukira bwe nabagamba nti kino ekisanja kigenda kuba kya byafaayo kigenda kufugibwa basupiika 3 ani ajjukira nakakyogera emirundi ng'esatu mu vidiyo ezi simanya bamusobola okunfunira vidiyo ezo nabagamba bukyanga lubanga lwa Mmindi kino ekisanja kigenda kufugibwa basupiika aba ng'olanya afudde nabagamba noono tajja kukimalako mujjukira nga mbagamba ebintu ebyo mujjukira bwe nejja ne bagamba nti bali mu kuteekateeka mu Kakenzo okubeera supiika Tayebwa agenda kubwa fulu supiika Nyabakenzo ajje kubwa deputy
supiika kati mwabali munda mu ggwanga Uganda muliri wala fe abali ebweru wa Uganda ate tuli mu Uganda nnyo ekimbulako kiri eki mbeera mu Uganda naye nga maama Eben Sinza yadde omubuulirako akaama nti owange gyebale naye mwe ekintu ekyo kiruma ng'omanye ebifa mu Uganda byonna bwote naye maama naye ranze ebyo tebindya naawe nze mba ngenzeyo kunona information gwe